ekikunkwata kiina buzibu. Nze nali ku TV ne General Ed Tumwine nga bakamala okutta abantu mu Kampala. Tumwine n'abalalika ntugenda kubatta. Ne mugamba lekerawo okweraga. Tumwine era bwe navaayo ng'abantu balaba nga ataatuukeka. Naye kati Tumwine ali mu ntaana, nze nkyali mulamu, nze obuyinza Katonda yabunnyinako. Muwozi ne wankuba n'enfa ne bwankola ki talina kyagenda kunkendeeza, just matter of time. Naye abajja kunsangayo, kati Tumwine be batta yabasangayo. Muwozi ne wantwala nanzita bajja kunsanga. Nja kulumwa ng'omuntu yenna bw'alumwa nga Muwozi anzise. But I can assure you ajja kunsanga. Bwanga ffe bw'osoma surati Lukumaani gy'eggwera, Katonda nga tugamba nti wama atadiri nafsi fi ayi ardi tamut. Omuntu ayinza kumanya mu nsi mw'ono afiira. Mulimu be baaleka mu nsiko eruweeru, mulimu abafiiridde Somalia, mulimu abaafiira mu helikopita. Helikopita erwana gw'ogiyita ntono, bazifiiramu nga bagenda Somalia kulwana. Nze nnumizibwa era ntya ng'omuntu omulala. Naye sizaga nti sijja kwebaka kuba Muwozi yange ajja kunsiba. Ajja nsibe no problem. Ajja nsibe olwo afuuke malayika tajja kufa era yetalisibwako talirwala na kulwala. Ajja kubeeraawo nga wakitiibwa n'omusujja nga gumutya. Really abantu balekerawo okutya n'okutiisibwa okusembayo. Muhoozi has a duty. Bw'osalawo okujja mu ofiisi ey'okuweereza abantu nga muwa musolo yakusasula, oyina they can call you to order. So baagambye batagambye nze ntambula bulamu bwange oba nsiba oba nzita is entirely up to him.